Yes, wanted. Ladies and gentlemen, ate 2S Film Productions balese bulutiki akokutaano. Leero nno balese Nansubuga Aisha ne baleeta King Vijje mu ddoboozi ly'owulira eri kunyonyogera mwana tumatugo kuba nti tutambulira wamu tumanye biki ebigenda okubeera mu kana akatundu akokutaano. Eddi Mwisho agenda kabaamu ganda wangu oyo naye Sean Hassan Dumba ne tumulabye nnyo ne kuluna agenda kudda. Nasooka nemba wakali akayitibwa Tezikyabbi nemba tuusako kali ak'omulembe akayitibwa Zinaddu okunywa ne tuwere nemba ne Lindaazi Agoni ne tulaba kali akalala ak'omulembe akayitibwa The Return of the Dead mpozi ng'ogasseeko ne kano ketuliko akayitibwa Blue Tick. Buli atabulabangako bwe njogerako gwe kwata bukwase kubo ogende ku YouTube channel manyikidwa nga Uganda ni Movies ku simu obirenga ate obota buliro. Lwaki nedda tugenda tandika kana akokutaano mu style ate nga byonna mu byonna King VJ yakutte ku kuba nti akakutuusaako. Ono balayika nga bali maganye naye nga nyongera okutegeeza banaffe aba White Shine Laundry Soap ye sabuni agenda okuba nti ateekako akamwenyumwenyu ku famire yo mukooza yo yeefuddemu aweweera mu ngalo baŋŋambye tagwerera osobola okukozesa omuti ewiiki oba omwezi. Kale kwegamba baba White Shine Laundry Soap mu matundiro amatundiro gonna amaduuka supermarkets ate nga gw'omusuubuzi batugambye essimu ojja kuba ogifuna mu maaso awo. Kakati ono yagambye muganda we ogenda kunkuumirangako omuto anti ngenda muwa caayi mbadde nkyamukolako. Kale nze kangire mmale okweyozaayozaako agenze jjugira kino kyo kyetegera ddala mulamu waakyo. Baaba agenze kunaaba eddakiika z'amaliyo okunaaba nange mba simaze kunaabya nange mba mmaze okunaabya ki ebyo era nze banaye nze amagezi gembawa muganda wo teyandibadde kyakwesembereza nnyo agenze okunaaba aleeza ffe tetufa bwekalaga malino gweyanuka kasada bwe baatuuse mu kinaabiro bino ebinaabiro ebyebweru oyinza okugira buto n'opapa ng'oli kumba adde atuteyo just mukojo manyi omukojo ewokulingizaayo si atawulo kagijeko oyo kati yagenze kunaaba ate mumanyi yeekuuta nnyo manyi abanene tebanaaba nga batono walina okwekuuta eri yonna gy'atagira kati nga kikomawo munda kikomawo kikonkona mulamu waakyo eno beeri rumu ya muganda waakyo mukulu waakyo mpita akuvaayo guna yangu kutwala eno ng'amugulirawo akasengo akalala akake gwe kiki naawe kamalina okugalawo ndyoke nkubuulire naye kakati nze mbikooyi agwe nemula nze tolina byokooyi mula lwaki nkuteeka mu kitangala n'osigala mu nzikiza gwe kikyotalaba tongenda kuŋŋanda ojja kuŋŋaana omuntu akuteera emmere ku sowaani n'okuliisa era muyagala kati n'olwaliro nkubuulire ebyemirembe byaganye kati ero oli wakutu you are going to be touched igwa leero kati oli agenze ngenda kuba endulu bwogana ngenda yerwa nange ngenda kuba endulu mugambe gose mu lumu yange kati teteera wano ate bana asajja naffe tuli kubuzi oba tolina weweegirira awo Adungu Nation musajja mukulu bamutusako ekitaguliro ku makyoko asajja notukwatibwa nno lwakuba gavumenti tetufaako naye tukwatibwa ebbanga era bwe nkuuli asajja abakwatibwa nudda okusinziira ku gundi ababala gundi statistics aba UNBS balaga nti 8 ku 10 asajja bakwatibwa kino nga kijja omusajja akajja ku mulimu yakafulumya butayirozi we olawo ka mobile money mpozo gasiko n'okutunda butayirozi je aleko akima tino ojja okunoonya kijado mbadde nkunoonyeza ebbanga ddene ng'onoonyeza ki baamugobeeka musajja affe
Echa mazima. Kati kino kikyala kino kyolaba ka okuddizaako kemabiga ye mukulu w'abali abooluganda ababiri okuli oli yakuteba munne kati era ono yasanga kiri kitooke ne bbaawe ono gwayogera naye n'abagobya mayinja kati omusajja yaddukayo eka sagana kuddamu nakumusembera kati yajja eno n'atandika okuba nti agira kakati ombadde wala naye kwekujja naye nga byafuuka bya gundi ku kyalo kuno bya tabu bwe bitasabiriza byeryamu akasente ye no neneiba we bagukola babiri bali ku buzigo buli abo basawa akyala baleka bafumbo kumbe pe ani ne maiso akumala gajjafa koboda mwana gwe nkuba ananga atenze simena kumanya daba kwana abasajja 80% ku kikumi ya bakaita blue tick ladies and gentlemen ku channel ya Finganze manyikidwanga mwanje Steven Kabanana subscribing ako nagambye eri endala Nganze eyitibwa Uganda Movies ku simu naye jude binonogo womalirayo kano nga tolina byakulaba genda bugenzi obere nga weerabira ku buserizo obulala ate obutambula kubanga ffe twasazeewo ekya stress tuwere nga tukitwala abakyala bajjukira bali babiri basabiriza bombi era bali bakuba omwami ono bamukuba babiri mukyala we ne neiba we imagine kali omanyi kwa akagulawo ku mulimo oyinza alese mukisa omuntu customer yaze kumbe ogusirani oguli atoga afunamu wadde ebibiri mu dduuka ku olwo tegubaawo naye munene nokola nze era kati wonsanze nganjira ena akagulawo ka business kange nerekereza bingi naye kaweke nengamba nedagenda kumugumira ku mutwe naye nga njala nkole nange anti kati nze woba okolawo ti ate nze kimpa amaanyi kino kyolaba tekibangako kyajja tuwadde akatini kisiibo kyekimwambaza bwatyo bateesa asooka luna kuteesa abaze bala obutundu obwasooka byenjogerako mu bimanyi bateesa ne bagula obukaaya nga bakitegedde ku muzikiti wabaawo essala eryosiibulukukirako sooka tudde ewa mukulu Najjembe ali wano ali mukwasa Najjembe owaye gyebale Najjembe kale okiki kyokola ekyo tulanga njasankuwa maaso tolina twafumba mmiri ono Najjembe naye biti bitigirika soko etitulabi widandyeri onya ebyokukola si irabazine kawanyi nakwata mukaawo omanyi naye ni kizimba yamanya bwe kimuluma abalala mubeere n'ojja kuwona ajja kuba bulungi naye ngaye amanyi bwe kimuluma kati weda alengera Najjembe yeefunugula nga tamanyi kyaliko yakakitegeera yakakitegeera bayira nabagamba mwenna abanyumirwa bufirimu buli obukoleya abanyumirwa ziri eza action ezigwerawo enzungu zeŋŋamba oyitaayitangako ku 0703 eminaana gibeeramu 5 n'osembyayo 4 nojjako mu inbox yange nonga King nange njala kulaba buli obukoleya obumalayo wakali kinayogenda kyo tukiraba naye ale kiggwayo engeri ekiri nti ffe abatyezanyira hali oluusi kitutawanya ntulwawo kubbawa naye bw'okalaba ne kakuggwako tekigana kugenda kulaba ku nzungu kasavu kanyama 0703 eminaana 5 sembyayo 4 eyo oba mu inbox yange munda kati dagalanga ki wali eri ono bakoze business y'essabo n'egaana wogasekula baatandise kayaniramu nkayanire kati ng'asooka ajja ku Najjembe ng'abaako byamugetaageta kutwalira gwe kutuula wali kulinda balwadde ayagala bakole oli bwe yasosokola naye business yagaanye Najjembe bamulina mu nsonga eno manyi olukyali gw'omanyi ku kyalo kati gwekyomanya gwe bisoko biveeko gwe tugenda ogwo gwakutuula wali kweyazagamba nti oyo afuwe mu kyoto nga gumuwe enku ng'afuwa mu kyoto baffere bayaayi tebalinayo wadde akamando akamu nga bayitawo ne Najjembe ewe bagenze kukola kakati amaka gano twakitegedde waliwo naakonkona nnoyo nga bikyali awo waliwo akonkona musajja akola ekikomera kye n'ateekako geeti nga tolina weisaliiso kulingiza munda nga tolina mpozi nga kubagereka n'akayita mu
nzijani alukonkona nga soka nalukonkono baani yenna kati mulaafu nga jaggulewo age olugula kikyati gwe neno naye ndo nikwagala kubeera nti ono namaka g'abaaba kati ono omutuufu muganda we oli omula nina okuba nga mbuulira mukulu waffe nedda nfukamidde saasira n'oyagala omusajja wange ne mbakwata lubona nga sebe muli mu kusuna adungu jangu tolina kyogenda kuŋŋamba nange tomugamba soka olinde tobyogera kale tugenda omanyi ndeka tontayiza oli mukundwaza ne kanzunzi omuzungu ayita kamunguluze kale kati nfukamidde ebyaddala ngondaba bireke nakemebwa naye no sijja olabiko yakompulirizaako kasoko owulize kale ate kikiera wulira bosi nkwegayiridde babagenda kubiwulira ebintu bye kati baba wanawulira ebintu ngomanyize emboozi namugamba ayina biwulira kubanga kati gwe kyewakola olaba kirungi zungese ozogenda kuzunga gwe obanga togenda kufuna abasajja bo ogenda kwagala baffe ddala ku mutwe enkubuulire ensozi tesisikana abantu basisinka sikusanze wadduka luli nodduka se ono musajja wange nadduka kati ono baida bukuzaako emabega ono ina nyini musajja oli gwe basanga mu mugundi mu nnyumba ne kano musajja we kiri ate ekimusanze kyali kineiba bwe beegatta okuba omusajja afulume kati nanyinimu naye ate avaayo nange sayisa okusisinkana mukwano ye mukulu waabwe bannange obuze nnyo okujja ate kati n'otuukira mu lujja enfo ky'okutuukira mu ddiiro nalekera ye mukulu kubanda n'emmere yagirya nakkuta bano bali kati baalya bulungi jange ompa akagomya bannange oli akagomya bakamuweera ku mutima bagenda kundoopa ng'ofukamira ono ng'ate ati n'omufukamira naye nga omanya ne mwaniza I was just bannange empisa olina nnyingi wammo gye tugende mu nju naye nga kiri mu kutya mugamba bannange namulo owaye pulosi tunulako emabega sijja tunulayo neyeeraze yasigala ayita pulosi nga bali bagenze kunyumya kati tomanyi wagenda kunyumyako oba tebabakugeya kati ate ati ogendayo bayinza omunyumyako banziruke ngendeyo mudino mpulirize kyebanyumya omuntu agenda nange byebyo abakazi mukola ebintu nga temusoose lowoozaako nti omutwe guno katonda yaguwa sayidi eyitibwa medula bulongata ebeeramu obwongo obulowooza sayidi eno eyakkono bwebanga ekuwa kukola kino soka weebuuze niye obwongo buno ddala kibuli mu kumpa kyekituufu kati awo yakudduka nowakala kagaanyi naye ani gagenda kyokka yakasona adungu yawawano naye nowawano mulamu asoowulira olubeera agamba nedda nange era byagize I was touched kati kyegumya nikigana nedda kamala ogendayo ndabe kalibu mwana gwe bannange obula nnyo olimba sokoleete gwe omusana gwenvaamu ogumanyi kankuleetire munaye olwendo lw'amazzi ate tunakola tutya annange ennyumba yawe ng'enyirira ananga bakikuba kano kadda mu kusabiriza namukwetunda kakati ngalidda pulosi nkwegayire toyogera bannange ero nange ndini wegomye kati ate buno oyogera mwana wa maama kati nze mba nabakola ki naye genda mugamba oza ofuluma ogende nga nakemebwa kale genda tambula ogende kati pulosi ongoba ngende wanaawe wuwo wangobawo kati ate ndayira akubira siriddamu saagala kundayirira genda olwawe genda guno kati ono amanyi byabwe aluganda nga bwebimanyi basobera awo nvaako gwe nolowooza bazzeemu ebyobuto byabwe owaye ate gwe kiki wamma eyonaadda gamba gyomanyi omwana nekyejo wamaaha mutya akasana okalabya nange kigenda kundoopa genda togenda pulosi tunulakeno ayagala batunuleko eno wakiri amukoleka sayini amugambe kale ngenda kwokyayo kantu kakati abato mwana gyebali mpolampola akasana kubuyi katuukizza akasana kubuyi waliwo kwokya mu nsi ezimu nosanga omuntu ng'apeeruuse nze naye simenti akasana kasobola ofuula omuntu omuzungu
olaba olususu lw'omuntu noga nze mukulu wammwe kali nze ndi mukulu wammwe saga muleetewo mbeerabeera era mbalaba kati mwatandise dde okwesojja mukomeza abiri eby'obuto n'ebyo mubiteeka ebbali kale obanga nawe wadde ozze kulooba weekubamuko mu mutima kwewonya nti ali wano nze neewunyiza akatatuliita biki ali wano ekyana ekyo kinnimba sebo kyajja kyagwa mubatemu ekiŋŋambo kyagwa mu batemu bwe bakigoba ne bakireka nga bakyambudde nga kinaadde olugoye mbu baamukuba yajjira alo mu kaleesu nange ne muwe owuddamu kale ono yeewuunya naye omwana oyo aba yakikubawo nti omwana mubi nnyo mbu yagwa mu batemu ne bamukubaakuba omwana ng'ali omwana yajja kumpi alibu teyajja akaaba nenyanguwa nenzigulira nange bulira byebanjogerako kiri wali kiwulira nzire alina kyeyaŋŋambye kirala jasi yaŋŋambye ekyo yagwa mu batemu n'adduka n'atusubira wano okuva ku olwo kati tubeera wano ng'era wamanyi abooluganda bwankomera ku baana bwengenda wenjiri bayiribamu nange weebityo naye olaba aha naawe wakasirika ku bannange kaakati wamma ekimuleese ayagala 10 awo ne wengenda banvuddeko kati baze kubya ssente ennaku zino sirina ssente boyi siinaamu majja n'omusajja mukamula ennaku zino nenkuuwa omusajja naye buli wemusabiriza asabiriza ennyo nkoowa kale webanga byebyo kyekiba ekindeese munaye mukulu wange nenga asijja kuba oluusi akasente oba nako mu kaashi ate mobile money ebali wala neŋŋamba kanzije nkano ne bunoonye mu kaashi naye bwebanga togize kati waliwo gwe baafudde omugundi najjembe naye najjembe bamutadde mu bizinensi eno naye yeekingira muzukulu tamanyi bulungi kyakukola kati ono omugezi yazeemu emmanju aha sooka oteekaawo ebigali tulabe bajajja tusooke tubakoole kijja kukola katusooke tulabe wekivuga ono ye mugezi ye CEO owa kampuni ali ekigali kiikyo ekyo ekigali ataddeyo kyammeka kayaawo kayinza okunziba alwokuwulira aha tuyite jajja ogenda kubanga omubulira ensonga olunajjemba nakoola bajajja mujje munkwate bajajja kati jajja yono soka akuba ku bisaaniko bajajja baze nange oba munda n'owulira nga enjoka muzukulu mwe bali kujja wangi jajja nga mpulira ate jajjani kali jajja okw'omwana jajja nsuza sebakanze omwana akolola akutyo nkuka yasimula yenna waagira nange jajja aliwa watuufu muzukulu leero gwetulina tatambudde na buuma leero tatambula na buuma biki buuma bategeeza ssente nedda abatalize na buuma agende ozo owulidde jajja agawo batoyiseemu nakantu ttema yuza naye kasuke maleko nange naye era gwe teweebuuzaako nogaba bwe mbikkula akagoye kano jajja ne mulabako mbaaki ana abakazi nammwe njakuleeta jajja naye omwana wange ansobedde mwana we ngenda mu ddwaliro bagamba ebirwadde tebabiraba ate I need to maintain it to Friday kati nange embeera awo kali ne binsobera abakazi bala n'ebizibu asooto kaakati ndeebuuziza ne baŋŋamba ulira omusajja alina abasajja baaba omwana taata w'omutuufu omumanyi kiseka kiyabuye agabooza omwana omutuufu taata y'omumanyi ate bakikusuula mu kkaawo naye n'olowooza n'ogamba jajja kaakano empewo z'ekikazi ezintuyawa mamanze tufudde bannange kati olina okutuwaayo obuuma tukunoonyeza taata w'omwana oyo mutuufu kati abakazi b'omusezi nawe nyi bakimanyi aba yasunaasuna adungu ya Juma Ibula Kitonsa kati aliwo akaseera jajja bwamukoona ako naga kituufu wamma omwana nyinza obana muwa Kitonsa naye ng'omwana wa Ibula nange ate oba tomanyi Ibula baali beddira ki empewo zimu noonya omwana kati ne kajjukira bye kaakola nfudde
jajja kati kangende noonya obuuma bwe muŋŋambye n'embuzi gye mugambye yeebitanga ng'ekyali mbeerera tulabe yanguweko bw'obanga tolina oleeta ataano tukunoonyeza embuzi eyo eya bbulaaka nga mbeerera kunoonya n'embuzi ng'ekyali mbeerera nga si kyangu otubuzi nga tutandika ebintu ebyo nga tukyali tuto kale jajja ngenda kugira bamugambye obuuma 10 giba mitwalo 10 bagiyita bulutiki kwetetenkanya bajjajja beetetenkanya wano kakuyigiriza ki nti mu mbeera yonna olina okusigala ng'obwongo bwo bubikkule either bakwetetenkanyizaamu oba gwe n'otetenkanya butya bw'ofuna akawugu jajja ataamuka abadde atya ate ogenda bajjajja ne bakutunulira ne bagalukana akaana amaaso ago galabika obwenzi ne bakubako awo ogusango ne bakuwaayiriza ate nayo nyini obanga obikola n'obeera n'ogamba jajja bagenze jajja byeyo byagambye munnaye kati ono yayambadde kutiya ye jajja yambuyibwe kati jajja yambuyibwe ati bannange lwaki munsaliddeeko ansabye obuuma 10 n'embuzi ekyalima embuzi ngenda gijjawa olwedde embuzi yenyini eba embuzi ate okufuna embuzi ng'ekyaliko embuzi era ofuna embuzi ng'ekyaliko embuzi olaba akaana ng'akajja bani bazunza obwana bwaffe kagenze kalise kati bano bo baba shuwa baba bakukozeeko ezaabwe oba otya beezaabe baba bazikoze at least oze n'empaabi n'oba otaddeyo 15,000 nga bagenda n'ezo oba ogendeyo ne weekuba nodda ngukuma oba tokomyewo nga banyoka n'eziriwo kale kagaya ebintu bya bluetig nabyo olimwa nabagambye white shine soap ye sabuni agenda okusanyusa abo mu makaago bw'omusanga mu dduuka ne mu supermarket tomuyitako gw'onoojulira abalala kubanga be bataddemu ssente okuba akakutuusibwako nange bwento n'enkuta n'ensigala ku 070385 ng'osembyayo 4 weraba